Kati nno mu maaso awo ngenda kujja mba ndabika mbasensule busensuzi. Basensule buki? Bali bogenda sensule. Abasabi sigenda ati basensula bubi. Nina ebintu byengenda okubalaga soda. Ebintu ebinga mubadde musaba. Embeera n'etakyukako nga temubikola. N'oba olina obwetaavu, oba olina obwetaavu tosigala mukatoola, tolya mmere. Kabaamu. Togenda mu ttooyi. Ntuukayo bulungi. Oba olina obwetaavu, bannange waliwo ekintu ky'osobola olabirako bannange ne woba toyina bwongo. N'okirabako n'ogamba nti naye wano anfeze. Anjiyiza. N'ekirala kye njagala okwogerako soda. Bana Bannayuganda mukaaba obwavu mwe temubalirira ssente zammwe. Omuntu akukubidde mu busaala busimu n'akugamba weereza emitwalo 8 tomulabyeko n'eddoboozi lyange ensiiba njogera n'okwata emitwalo 8 n'oziteeka ku ssimu bannange mwawunga kwekanawa. Nedda soda kubanga olaba zino interviews oli mukola tuli mukola ogenda zitwala ku YouTube oziteekeko olabe comment singa bagamba oyo mukazi mufere yanziba naye nga okuva ku ntandikwa mbagamba ze sikolera ku simu n'abakuba ku simu yange ne bakwatibwa chance ne mbakwata ng'ayagala kunnyonnyolera ebizibu ku simu mugamba nze sikolera ku ki n'enkulagirira we nekugamba jangu twogere nga olaba ffe abantu bwe tubeeramu abalungi n'ababi era be bantu abafa era mubeeramu emizimu emirungi n'emibi. Emizimu egirinnya waliwo egyo ogwalinnya ogwa taata Saala taasa abaana bange kwegayiridde taasa abaana bange munsumulire ati oba tosobola nze ntaasa abaana bange taasa abaana bange era wano famire zijja ne zituula muzimu ne kulinnya n'ogamba mwana wange baakukola kino bannange baabakola kino ate we baakibakola eyanzita yakibakola n'amala n'ansiba. Bingi ebyakyuse naye nga tugenda kuba tubiranga ku interview eddako nga tumaze biteekateeka obulungi naye nga program era zitambula nga bwe zibadde kozi tujja funamu change ntono nnyo tugenda kuvaayo tukibagambe ku interview eddako naye nga bajje nga kati ebintu bitambula ng'era bwe bibadde bitambula changes ennaku zaffe zikyali zeezo biri kimu kyekimu akantu ketuteekayo katonotono mpozi ekirala abantu badde bakufudde omuze nga baagala kujja basule wano bannange ezisisuza bantu ate kifo nga bafunye kinene munnange ku lw'ebyokwerinda soda ku lw'ebyokwerinda ino sirifaalo ino si ddwaliro mundeke omwoyo oba omuzimu kugambye nti si buli muzimu nti mubi era omuzimu omubi ngumanya okwo negufubutula naye omuzimu soda nga mama we yafanga mulungi soda mama we nakuyugumya naŋŋamba ati nsaba kunsumulula bansiba okimanyi abalya mmere muli babi mutta bannammwe n'emagome ne mubalumbayo ne mubasibirayo ne mubatulugunyizaayo soda mama we bw'aba akulinnye nga ndaba yeetaaga buyambi talina musango lwaki mba simuyamba. Export TV to the world. Muli mutya mikwano gyaffe mwenna abatulaba kisinzira obudde bw'olabiddemu wasuza otya wasiibye otya ogenda kwebaka otya. Olunaku olwaleero tukomyewo ne Saala atubuulire ali beetonza mannya nagakwata Sarah tunyumyemu abalagirire wa waasangibwa mubanji mukuba essimu Saala oliwa so kennyini agenda kuba atweragirira wennyini waali ninga sinnaba kulandaga ngenda kujjukiza gwe wenna olinayo omukolo ogwengedde embaga ng'eyange ejja mu maaso awo gole teyeemanyi abagala bifaananyi birungi videos ennungi kubira Expo Media Team Katsu ne Alpha Media Production ku 0770 944 wamma ofune ebifaananyi ebisufu video ennyuvu ate nga byonna birungi nnyo ku miwendo egy'okuteesa so tukubire ne wobeerawa nekuba kyetaagisa fuluma bweru w'eggwanga ffe weetuli tujje tuwese omukolo gw'ekitiibwa Cambridge
primary school lili Matuga kitoba kubira essimu kati otwaleyo omwana asome ate nga security ennungi ebyobulamu n'ebisomesebwa birungi omwana avaayo abingi byamanyi okukola omuli okusamba akapiira kuba ebivuga kuwuga kukola bakery cake migaati twala tugende ate ng'omwana mwattu omutwalayo totwala bingi just otwala mwana yekka ebisigadde abisanga kwa sukulu bakubire kati saala oli otyo Kendi taata. Ng'olinga amaanyi nga matono. Nina lwakuba nina mukasinyiga tokawulira. Nkowulira otya nno Kaje ndi munnange. Badde ogenda kungamba ziwambaza. Kyekyo. Pozi oli Muganda tobimanyi. Simanyi. Oli otya gye ndi munnange ziwambaza. Enki. Ennaku. Nze tezimpambaza. Kyeki kuwambaza. Mirembe. Ambulizeeko. Abalabi baffe abalungi abali ku expo musiibye mutya mwasuze mutya mujye baleka emirimu Mukama yeebala abakuumye nange nsanyuse nate okudda mu maaso gammwe mbasaba byonna bye tugenda okwogera londamu ebitakugasa obiteeka eri ebikugasa munnange obyesigalize. Mulimu ebitamugasa. Si buli kimu kyetufulumya nti buli omu kimugasa balondamu. Sala zinageze nga mpalira eri wansi sema ebijjo wetukuganira abo simanyi Grace Tabernacle nga wadduseeyo n'otagambako. Nate nange nkulinda ogendeyo okunnoonyeeko. Nagenze sebula nkonkonanga bagala Sala yavuddewo. Nazze naye era siwala. Siwala ndi ku mukono gwe gumu era lewembadde. Kasita obanga ova eno ku munaku gukkirira ku kigenda ku mapeera mu kaserengeto ng'okkirira waliwo essomero baliyita Bright Future. Bagita Bright Future etuwe ku ssente kuba naye egenda tandika langibwa ejja bbawa olaba awo ku Bright Future ova ku Bright Future odda ku Grace Tabernacle kakati awo ku Bright Future we wali ekikubo n'ekipande kyange kiri ku kubo okkirira n'otuuka kalongooti n'otuna ku mukono ogwa ddyo teeti mweri mu geeti ne ku geeti kuliko ekipande kyange awo ng'oyingira si wala. Abaakulaba bulungi abandaba ddala abandaba bulungi. Lwaki twavuddeyo eri? Wabadde wafunda ng'abantu bajja babadde nga bangi ate bambi wafunda kubanga etonnya nebakubira waawo wabweru nabafunidde ekifo ekigazi neteekawo ne tenti ne bwetonnya babeera mu tenti nga mugoba emmandu abapangisa ne babeera ku bunke. Emmandu tugigoba ku ssaawa 12 baba bakomyewo ng'owemmandu abambi addayo ayinako era bukirizi okakazi olukikwatako nempulira ti kyakuleeka nakugamba ejjako era enkya kati oli mugamba okkeera ekiro ne kituga era tekisobola. So mubadde mubamazeeko emirembe abapangisa? Tubadde twabamalako dda si kubamalako si tubadde tubamazeeko tubadde twabamalako dda emirembe. Naye kati wano wetwafunye wakazi tuli mu kikomera ffekka ne bwengugoba ne weeyiringula ate ani amanya tegweyo weeyiringudde ofuluma bulungi mu kikomera nga tewali ategedde ti okaabye ne ku maziga. Naye wali eri obwana bwebukaaba wuuyo kye bava okukaaba nga wogigoba nga bugenda mu gundi mu mulyango nga bulingiza bwe buti. Kati wano nteekateeka kiri ebyakyuse bakyali ku bikadde bye mbadde mmanyi ebiri? Bingi ebyakyuse naye nga tugenda kuba tubiranga ku interview eddako nga tumaze biteekateeka obulungi naye nga program era zitambula nga bwe zibadde kozi tujja funamu change ntono nnyo tugenda kuvaayo tukibagambe ku interview eddako naye nga bajje nga kati ebintu bitambula ngaera bwe bibadde bitambula changes ennaku zaffe zikyali zeezo biri kimu kyekimu
akantu ketuteekayo katonotono. Mpozi ekirala abantu badde bakufudde omuze nga baagala kujja basule wano bannange ezisisuza abantu ate kifo nga wafunye kinene. Munnange ku lw'ebyokwerinda soda ku lw'ebyokwerinda ino sirifaalo ino si ddwaliro mundeke ku lw'ebyokwerinda omuntu ajja talina bimwogerako tomanyi wa gy'avudde alina ekizibu bwasula wano n'afuna obuzibu sinze kwe basiba kigoze essaawa yonna kaba kaweddemu ne wano wajja emisana mu banne ne bwatabuka tweyambayamba abamu bamanyi okujja n'atuuka bannange lino si bbaala okimanyi nti waliwo nabakokonako 5 ez'ekiro kubasabira ate yeeweza omumba sawa 5 ez'ekiro ng'azze oba Ssekyombwa azze kusula bamutandikireko enkya kiyokeera akwate ennamba nedda ekyo bajja kusula nga muloogi oba kala wantu waliwo nyingi wano munabulagala nyingi. Gugulawo ssaawa mmeka wano? Nze nzigulawo essaawa emu. Owagudde mba nziguddewo nga bayingira. Noggalawo mmeka? Nzigalawo essaawa oluusi nzigalawo essaawa 2-3 kisinziira wayinza okubaawo abamu abakubiddwa bati bannaddangulu beebakawo kasa kimuvaako bakuba otulo. Okakasa nzigalawo essaawa 2-3 ebeeyongerayo nange nempumulamu. So oli tajja ng'agamba nti asalake yafunye ekifo ekinene. Kansule wano oleete n'emikuku. Nkwate ennamba enkyamu nsookewo ng'akebera ku Netta. Keera ojja kusangawo okwate ennamba. Kubanga n'okukola obulungi kutandika obakolako ntandika ssaawa 3. Maze okunywa ku kyugi? Nga maze okufuna ku maanyi. Era mbunywa baba bannakawere mbunywa kyogamba soda tobunywa yogeza amazima naye gwe nali nkulimbyeko yogeza amazima soda tonywa buugi tonneesiga sisobola kugamba kintu mulundi gumu nokkiriza nze nga nkwesiga naye obuugi soda obunywa mumwati okutanywa buugi kunywa buli ekizze bwe tutuuka wano gundi enamba funira wano kasita otuuka n'oyingira nga Trace akuwa ennamba era mbakola nga nsinziira ku nnamba tebiriiko nti nze gundi yansindise nze mumpisa waliwo yankuba nanga soda kati sala mukwano gwe nze njagala omukubire nze bansookereko baana bamujooga abaana abo bajooga buli omu wano kyenkanyi so mukukubira kugamba oyo mukoleko waliwo n'abankubira tuyiseewo nga bamumanyi era wojja nkutuuza mu nnamba gy'otuukiddemu n'abakumanyi obiba olani abe yangamba oli yajja n'omuleka ebweru abe yansanga ndi ku muzimu gw'abatoolo boojo abe yayitya okuyingira abatoolo ebintu bya biba byampolampola ate n'emizimu giba gyampolampola ayayaya abe asobola okubuulira leka kungoba jangu tuteese n'abato baba n'emizimu nabo babeera n'emizimu abato olaba soda waliwo ekintu kyenzudde okimanyi nti percentage y'abantu abasinga balimu emizimu nga gyakika awambaza miwambazi nga si tebagumwambaza kale nga gwa muntu wa famire ye nga mulungi nga mubi nga si kubanga emizimu egisinga ogivaayo ate giba gikaaba banzita bubi batwala ebyange bansiba byegibeeramu webagutta gufuna omuntu ogwogoma kwakuyimuyingira newunyiza n'okwewunya tekkulu bye batugamba tekitugendayo ate emizimu nga giri mu bannaabwe kadde mukogamba tekkulu bye batugamba tugendayo ne tubeerayo naye ate ng'ewange ng'emizimu gibeera mu bannaabwe
kino kyenjogera sikyogera nti nze nzekka kiraba wano ku Lwokutaano mbeera n'abantu nga 10 era byenjogera babiraba. Okwata soda okuva ku muntu asoose paka ku muntu owe10 nga bonna balimu emizimu. Nalinya nze singaawe, nze taatawe, nze kundi bakole kino ebyange babisuula kati waliwo eyajja atudde naawo awo aninzi male interview ye yajja nga taatawe mwali nagamba nze mwanyi zange bazitunda naye sina nakugwerayo mwanyi zange ne bazitunda emwanyi zange baziwaana omugenzi yaleke mwanyi emwanyi atujemu amalala naye agenda nazo omwana waali awo aninze ziri emizimu egimu agitaka kuba luyino batwale lina emwanyi waliwo zitwalawo emwanyi kale bazitunda ne bataziwa baana be batunda ebintu byemwanyi zaali z'abaana be. Emizimu gyagaliza ebirungi gisobola okwagaliza abaana ebirungi nga lwaki abangamba mbu emizimu giba mibi mbukasa omuzimu guzze wadde gwa maama we kuba faya bamanyi ate nga nabo bagiina teri muzimu mubi kuba omuntu wafa nga akola birungi agenda straight wa Katonda. Nze kankubulire soda waliwo ebintu ebimu nga tubiwulira buwulizi nga babyogera naffe ne tubigenderako nga kikwate naye waliwo ebintu ebimu nga mazima matuufu badde obiwulira nga babyogera ate n'obirabako nga byolimu. Waliwo ebintu ebimu ze soda byembadde nga ndaba mu firimu naye kati ngambirabyeko soda omuntu najja nakugamba nti nina ebbanja n'omukata kumusabira stroke nemukuba ekyo ekimwanika paka kaso eri omuntu n'asituka mubbanga bwati namala nakyuka nakutunanga ebyeru byebiri kungu nga gwotyali awo otudde oku ng'ate olinda oddukirawa okuliko enzigi mmeka lwendijja n'omusitwa n'omwambusa ekirungi abbe yaliwo yabirabako kwe bakuba ye yasangawo waboojo naye ng'ebintu soda waliwo nze kati ntuna bweti neŋŋamba bannange saala eri emizimu emirungi gyekiri njagala sagaago njagala mbewo nga nkitegedde kuba ffe eri mu kkanisa buli muzimu baŋŋamba neguba gwa jjajjaawo neguba gwa taatawo kubafaya kakati soda oli yakusookayo busoosi naawe mubbanga naawe agyokya mu bbanga eritali ddene naawe ojja kuba ofuuse muzimu ojja kuba oyokebwa naawe ojja kuba oyokebwa ati nze nja kuba mutuukirivu wenfa ngende mu ggulu soda nze kakubulire si buli muzimu nti ndi munaddiini si buli muzimu nti mubi si buli muzimu nti mubi kikuddiremu mulimu emibi nga wolaba ffe abantu bwe tubeeramu abalungi n'ababi era be bantu abafa era mubeeramu emizimu emirungi n'emibi. Emizimu egirinnya waliwo egyo ogwalinnya ogwa taata saala taasa abaana bange kwegayiridde taasa abaana bange munsumulire ati oba tosobola nze ntaasa abaana bange taasa abaana bange era wano famire zijja ne zituula muzimu nekulinya negamba mwana wange bakukola kino banange babakola kino ate we bakibakola eyanzita yakibakola namala nansiba era kasita kulinya ng'olaba bagusiba ebiseera ebisinga nze njiwa amaanyi nenkukuba amaanyi nekuvaayo nekwogera n'ogusumulula negusobola nekwogera bulungi. Okimanyi ekyokusiba emizimu nakiwulirako naye by then bannali muto nesikikiririzaamu bagisiba maama wange bwe yafa abantu bagamba baaloga muloge kozi yafa munene takozeeko naye nga talya naye ng'afulumya ebintu bya green kyokka talya ng'avaamu ebya green kati ndoza abazadde balina ebintu ebyamakulu ebyekikulukkulu bye beekozaakoza nende wulya bagambagana byokka bokka nti omuzimu baagusiba tosobola kuwuge osobola okugusiba emimwa n'ogusiba buli kimu obutoogera naye guyingira mu muntu bwe guyingira mu mutu nga bagusiba nze wano omukwatamu kuba kati nze sikyakozesa gali amaanyi genda kozesa maanyi gange ga munda tokyayogera nnimi tokyayogera robo shakala nkozesa maanyi gange ga munda kasita nkukwatamu nga nguwulira kuta kasita nkukwatamu nga ngakuyingizaamu gukolamu bwe guti ne gwesika kantegera ti olimu omuzimu ngaawo tandika okupushingamu
amaanyi abagunafuyo kendolanga kutandika okukola ki okukankana kulaba amaziga gatandika okukola ki wano kumuvaamu okubuza ati bakusiba kasa kunyenya ati kwekuti omutwe kamanya nze bakusiba nze kyokkola nkimanyi nina wempushinga amaanyi bagusumulukanga n'osumulula emizimu tekikontana ne Katonda gukkiriza nze munneesonyiwe munneesonyiwe kubanga amaanyi saagajja wa sitaani waliwo ate nze kambabulire munsenyi enkalugo ojoge ate nze kambabulire abantu abamu mwekyakubwa nnyo ne mu mpale bakubemu mpale bakubiramu kyebyetaaga mbooko bajja bakuba bukubi kubanga omuntu guno mubiri kwe gufa omwoyo kusigalawo kati ate oba okotana n'omwoyo anti omulungi kugenda wa Katonda omubi gusigalawo tosoma Bayibuli sana nga muyita mwoyo nga muyita bubi nnyo oli Yesu yamutulekera like Yesu yali agenda gamba sigenda baleka bwerere mbalekera the Holy Spirit kati nno mu maaso awo ngenda kujja ndabika mbasensule busensuzi basensule buki bali bogenda sensule abasabi sigenda nti basensula bubi nina ebintu byengenda okubalaga soda ebintu ebimu nga mubadde musaba embeera neetakyukako nga temubikola omwoyo oba omuzimu kugambye nti si buli muzimu nti mubi era omuzimu omubi ngumanya okwo negufubutula naye omuzimu soda nga mama wo yafanga mulungi soda mama wo nakuyugumya naŋŋamba ati nsaba kunsumulula basiba okimanyi abalya mmere muli babi mutta bannammwe nembagome ne mubalumbayo ne mubasibirayo ne mubatulugunyizaayo soda mama wo bw'aba akulinye nga ndaba yeetaaga buyambi talina musango lwaki mbasimuyamba agenda asumuluka akole revenge abatuge eki mutuga bannammwe nga mutemwagala batuga sala oba osaza omusango ne Bibiliya ekigamba bajja batuga mubatte bajja batuga mwe lwaki mutabannammwe nga mutemwagala batta lwaki omukola kyotagala bakole nze nkuta kwe kumanyi kyekyokukukolera kati soda nkubulireko nina omukyala eyazze sisita we yamuweerera paka university mpulira musawo yatuuka ku university n'ayonooneka ne bakwata ebigulupu n'agenda n'agwa pepa n'afuna retake ewaka baavu tasobola gamba sisita we tinafunye retake olw'obusiru bwe ye yalabanga bba wa sisita we mugagga omanyi kye yakola yatta sisita we yeddiza omusajja amusasulira retake sitiza retake bwe bamala okuziika agamba n'agenda mu maka ga sisita we mbwakuza abaana baani baali gwe yatta ye nga tanakyogera nti yamutta naye famire yonna n'ekika kyonna kyamugoba kyamuwalana nti yattaani sisita we abinyumiza nzalowooza nfera ngamba sala nze kwegayidde nagendayo kukuza abaana ba sisita wange kuba yali ampeeredde bwe yafanga musasula nkuza abaana be baleme kuyingirirwamu mukazi yakomekereza maka ga sisita azaddemu abaana bameka omusajja n'amunonyerezako nga yeyatta mukazi we n'amugoba n'abaana bennyini badde bakulamu ne bakitegeera nti ono ali mu maka mama waabwe yeyattaani mama waabwe ne batulugunya kati omuntu ng'oyo nga alina gw'alinnye naga ati sisita wange yanzita yeddiza amaka gange bawange asobole omuwaseteza riteeke nsala nkwegayiride nsumulula kankubuulire omuntu gwe batatta tebasobola kumusiba oba osiba waaki oyinza okumusiba nga walugambo alimu oba abbi ajja kulaalaasa buli bye yalaba nedda ng'omusiba just ebiseera ebisinga soda abantu be basiba baba tebaafudde bokka baba busi tebabasiba era waliwo bayibuli we yagambira abantu ebiseera ebisinga be batta abo abafa basigala ku nsi bwe basigala ku nsi ekiseera kyabwe ne kituuka ekyokufa nti baali balina okufa
ne balyoka bambuka. Abantu abasinga bali mu bantu babatta businga ebiseera byabwe tebinnabakola ki. Kyozonga n'emizimu giri kuno girunda ntuuko yagyo. Babatta busi ne bayingira mu bannabwe kubanga nze abantu bendabye abasinze okujja wano okuva we nayingira wano neeri abantu abalimu emizimu era nze kati omuzimu ngenda okujja nga manyire kyekugenda okuŋŋamba. Ngenda okuganya okwogera kuba oli ayinza omubeeramu nga gumubonyaabonya. Gufune okusumululwa. Gufune obwenkanya. Era abantu abasinga mubuuza ati ng'akuwulira olimu omuzimu wandyagadde gwogere. Nangamba ati gwogere se nengupushingamu amaanyi. Sirina kyenkozesa nga bwondaba. Era bwojja bwoti nenkukwata nze nengupushingamu amaanyi. Ogenda olaba otandika okuyuguuma nga gutandika. Oba Ssekyongo owulira kukola omanya ati muki musibe. Emizimu kyobadde ombuuza emisi mulimu emibi nga bannaffe tubeera mu nsi nga mulimu ababi n'abalungi. Era n'emizimu mulimu emirungi n'emibi. Ffe tugamba teri kubanga negibagamba egy'ekika agirina mugenda waba mwavu alwala envunza egyo tegiba mizimu, ezo ziba mpewo. Kaba zo ziba zibonyaabonya ekika kyagyo. Aba aziina naye ng'apaala nga tannazimanya. Ebiseera ebisinga ziba zimukuba ng'ali mupaalira mu basamize gye batamugambye kugenda. Oluusi nga basamize gy'ali mupaalira bamuwa ebintu ebyekisiru n'abireeta ng'ate zo si ze byagala. Obadde okimanyi nti mpewo zeeyogerera? Nze simanyi. Empewo zeeyogerera. Kuba ffe twakwata kimu faya sindika omuliro. Mujja kwokya n'ebitooke. Sindika omuliro. Era mbatunuulira n'egyo nno nabadde wano n'omusumba ng'era atudde wano. Ngaze kola kyate. Naye ng'ali ku seeti. Ngaze kukuba njiri. Nedda. Ali ku seeti embeera emusobedde yagenda kugwa. Ng'ali ku seeti omukyala yeekyanze asumbye emyaka egiwera embeera tekyuka kyakitegejja tayina batu tebakyuka. Nemugamba ng'ate n'akato akadde kamusibe ke batamanyi kaki katono nnyo nga n'abakazuula tebaagala kwogera. Nemugamba era namugambye obadde ogenda genda mu ssabo. N'ebyomukanisa nabo basumulula. N'ab'omukanisa nabo basumulula. Abasumba amanyi gaabwe nabo basumulula. Lwaki? Ate nga Katonda wabujja tagattibwako osumulule emizimu ne Katonda amaanyi nze sisosola kyova olaba waliwo interview gye nabagamba nti abantu abasinga mwagala okuntegeera naye temuli ntegeera. Kubanga ne interview waliwo gye nakola naawe nekugamba ati nze ngatta omunaddiini n'ow'ebyobuwangwa. Buli ajja gyendi nga yeetaaga obuyambi nsobola omuyamba. Nze sisosola. Nze ate nze sisala musango tinsosole obuyinza obwo Katonda ye yabwesigaliza. Nze ajja gyendi nga yeetaaga obuyambi nga ndaba tagenda alumya muntu ng'amazima matuufu ne mba siina maanyi gamuyamba naye ate nga ndaba alina kyasobola okukola nga kisobola omuyamba kimugamba. Kuba omusumba asobola mukwatako oti mugire naye nsobola omubulira ne mugamba olina amaanyi naye togamanyi. Amaanyi go togamanyi ngeri ki gy'olina gakozesa. Kolamu bwoti ne bwoti ne bwoti. Saba bwoti. Ag'obwakatonda saba bwoti ne bwoti. Ogenda laba enkyuka. Kubanga soda olaba oba sigenze eyo. Olaba soda. Tulina ekintu abo basumba ate bagenda kibuukira. Naye nga njagala bakibuukire bafune enjawulo mu bulamu bwabwe. Olaba soda. Yesu ng'agenda okuzaalibwa. Katonda yatuma malayika n'ajja eri Maliyamu n'amugamba. Kerode ng'anoonya omwana okumutta. Katonda yatuma malayika n'ebalabula ne bagamba omwana mumudduse. Yesu bwe yali nga mu ddungu ng'akemebwa ng'asaba era Katonda yatuma malayika.
Yesu bwe yali afudde ng'azuukira era Katonda yatuma malayika era ne Maria Magdalena ng'agenze ku ntana teyamusangawo yasangawo malayika nemugamba ati taliwo azuukidde era Katonda yatuma malayika nereeta ekikankano ejjinja ku ntaana. Yesu bwe yali ayambuka era Katonda yatuma bamalayika. Kitegeeza Katonda yatumanga bamalayika okutaasa omwana we. Waliwo ebintu ebimu bye yali tasobolanga kweyamba ng'alina okutumibwa ani malayika akole ki amutaase. Era bwe tuba tusaba from the beginning mpaka to the end mu kubikkulirwa era batulaba bamalayika mu kubikkulirwa abeebagaza embalaasi mu kubikkulirwa from the beginning up to the end tulaba bamalayika nga bamalayika basindikibwa. Danieli bamalayika, Sadraki, Misaki n'Abedunego bamalayika. Bamalayika badde nga bajja Paulo ne Siira bamalayika babadde nga bajja okununula. Bayibuli nga bwe tugisoma mu nkwate bulungi tubadde tulabanga bamalayika we bajja era Bayibuli eyogera ku bamalayika 7 ab'amaanyi era bamenya bwe muli ba Mikayiri ba Gabudyero tubasoma. Naye ate ffe bamalayika tetubasaba. Tusaba Yesu. Yesu yekka. Ng'ate ne Yesu yasindikirwanga baki? Bamalayika. Mu kirabe bulungi mu Bayibuli Yesu yasindikibwanga bamalayika bamuyambanga. Naye n'awanika emikono n'asaba. Naye n'abasaba. Bamalayika n'akoowola kitaawe amusindikira abayambe. Naye ate ffe tetubasaba. Tusaba nti ye yabikoleko ayogerere eri. Ye nga ye baba musindikiranga. Ate Bayibuli ega teri ali gye kitango kujjako ng'ayise munze. Kati ne saa anti ekyo mba mulaba mugenda kuwunga nnyo. Kubanga bamalayika olina okubasaba bo babeerawo. Yesu tumusaba naye ne bamalayika tulina okukola ki? Okimanyi naliko mu kanisa ne bakaba buli kanisa erina malayika waayo. Mandiba omutuufu. Bamalayika n'abasumba bamu balina amaanyi nga bba balya mmere. Naye waliwo ekiseera we balina okuyita bamalayika. Bamalayika obayita otya? Waliwo ekiseera woolina okweyawula n'okuma kando 7 kando n'ozikola sanko n'ozituulamu. Kando kitegeeza ekitangaala. Era bwe ziba 7 ziba ziri presentinga bamalayika 7. Buli wozikuma n'ozituulamu ng'ogamba ati nkoleezezza ekitangala mu bulamu bwange. Bw'ozituulamu wakati nga weetooloddwa omuliro n'olyoka oyita bamalayika. Era olina okubayitira ennaku 7 ng'obayita. Nkakubule ne baali bonna tebaze yakiri malayika omu. Era bw'otuulamu ezo kando ng'ozikuka ku ssaawa 9 ogw'ekiro. N'ozikuma n'ozituulamu n'osaba. Nze njagala nkubulira esooda waliwo amaanyi g'owulira ag'enjawulo agatabaddeewo. Ezo ennaku 7 tosobola zimalako nga agamaanyi togawulidde. Kiba kya Bwakatonda si kweraguza. Kiba kya Bwakatonda. Kiba kya Bwakatonda. N'oyita amaanyi agava mu ggulu ng'otudde. Amaanyi ag'ekizikiza tegakolagana na kitangaala. Na kando buli wogazi bw'omala okusaba n'ozisikiza n'ogamba ati nzikiriza amaanyi gonna ag'ekizikiza obutadda mu bulamu bwange gasaanyeewo nga bwe nzikiriza ki kando. N'ozikoleza n'ogamba nti nkolezezza ekitangala mu bulamu bwange nga lwaki embeera tekyuka. Bagenda okugula kando abo nedda bayiga okusaba. Si kulagula okwo. Si bulaguzi. Si bulaguzi. Si kyabwa sitaani. Bale sitaani alabye naffe buli kimu tukibule. Muyiga okukuma ku kando ekitangaala. Muyiga okukuma ku kando musabe. Tosabirawo banga. Toyogera nnimi by'otamanyi. Olaba nange ezo waliwo ebintu byetu yanengamba Mukama Katonda.
naye Katonda namala akomerawo wano nze kamba bulira ayinza okuba abantu emiko ng'abasanze ati ab'omu mabaala si ab'omu kkanisa ayaya agenda mu mabaala eyo n'akuba abeetunda abagula walagi si ab'omu kkanisa aboogera ennimi robo shakara bababababa mwana gwe toyogera nnimi mwana gwe nze siwala na kanisa kubanga ekkanisa mwe nakulira naye ze kugambye nga Katonda yakomyewo essaawa zino enkoni ekaaba enkoni ekaaba kubanga waliwo abantu abazze n'entoba n'ebintu naye nga babijje mu kkanisa waliwo ekintu kye natoba nakyo soda kinene ng'oli yakijja mu kkanisa naye oba buno bukanisa ekkanisa ennene bwagenda kuyambibwa ogenda kuyambibwa sigambye taa temugenda mu kkanisa naye mukema emyoyo tugenda kema tutya anti Katonda asaala nze webintabulira kiringa bano bembuuza Katonda ayogera ne bagamba ayogera naye olina okugula okutu ogule n'omwoyo gwo kati zegenda biggula nti amulire kyakola kyegiri naye olina gaggulawo amatuugo ag'omwoyo waliwo soda kyobalaba waliwo ebintu ebimu nga tulina okuba abeegendereza tongamba besitategeera abantu olaba ekkanisa waliwo esirabika soda wali obaddeko mu kifo n'okiyingiramu ng'owulira toli comfortable olina mirembe ekkanisa n'okiyingira ng'owulira toteredde ekkanisa fuluma dduka waliwo ekkanisa soda gy'oyingira ng'ekintu kyekulembeza nsimbi kimu ekyekumi ekyo soda waliwo ekkanisa kati nze ondaba nze kuva buto bwe nakemanga amakanisa nga bwe nnyingira ekintu kye nsooka okufiiringiramu tino ekkanisa nfu worshiping ne preaching okusinza n'okubuulira nze oli kasi atandika okusinza wentegerera nti wano wafu wano wendi wafu oli n'atandika okubuulira wali owuliddeko omuntu ng'abuulira majaani nga waliwo omuntu nga n'alinnya katuuti okubuulira n'owulira nga toyagala amale amazima amatuufu kyabuulira kyekyo naye waliwo omuntu abuulira ng'abuulira kasasiro kitonde kijja nkutumiddeko waliwo awatu we mulina okukemya worshiping okutendereza wona mubukube zera nze okutendereza praising ze sikigenda nnyo naye kasa tutuuka mu worshiping okusinza nakati era nze abantu anaabamanyi nze sisobola tandika kusabira abantu kasisinziza osinza biki byetusinza naawe byosinza kati soda woze wano olabyewo essabo kubanga engeri gy'oyogera ekirungi oze wano soda ongamba ati nsinza biki naawe olinga agamba ati wegase kubabuulizaawo bategeere nze mmanyi bweze wano kiki kyolabye wetumala ogenda kuyingira wali wensabirira abantu waliwo Bible omuntu omubi soda tabula era ne bwaba yeekwese waliwo akaze akayitamu omuzanti gwe gukulembera ebbanga lyomaze nange olabyeko ekintu kyonna ekibi nti nosobola nogamba ti saala waliwo ekitali kituufu nze nedda nze buli kimu kikola lwatu waliwo sometimes wentambulamuko n'abantu okusaba era ntambula n'abantu nga 23 kubanga manyi bagenda kuvaayo boogere awo obujulizi boogere kyebalabye n'abaana bano ze singa abaana bano wabeerawo abaana nga 10 ku Friday wabeerawo abaana nga 8 ate ng'akugulaga nti enkuba ne bwetonya tasobola kuseetuka tasiguka singa tebandala asaddati oyo musamize
ku bantu abakajja wano abantu abakajja wano waliwo n'abajja ng'abamanyi bagenda kusangawo ensaasi abamanyi bagenda kusanga nga neetindidde omutwe buli kimu ensimbi buli kimu weesibye bannange amaanyi oba n'ekite biva ku kwetindira ebibeera byakutiisatiisa kutiisatiisa abamu basanga n'emikko kyonna batambula bajagaana bujagaanyi bajagiira naye nga pepepepepepepe kale mukeme waliwo ebintu byosobola okulaba naawe kenyini n'oyawula waliwo kakatu kengenda okwogera okumanya bano abantu bafu waliwo omuntu eyazze naye wamuleke amwogerako kati nini tetuyinza kumulekayo bannange mwe esaala muzisimba nojja okusabira omuntu ewuwe n'omugamba aleeta enkumbi nga wawandise esaala mukapapula nozisimba okakaza ate nkulimba efune ki n'abasimba ennyiriri ng'oli yamutambuza poloti ye weekoma ewaka ali mu kusimba saala ng'agiwandika n'agisimba naye nagenza olaba nga yamusimbira mayembe mu kapapula yajja abuzinze nti saala n'alisimba naye nebuuziza bannange bannayuganda bannange mutuuse nekussa eri okubasimbira esaala ng'ate mukisusiza naye bannange waliwo abantu kati emitwe gikola kirimu biki naye mmwe bannange waliwo ebintu tolaba omuntu kyakukolera n'omubuuza nti naye kino kiki tokiteekawo kiki kyoli mukunteerawo sala omuntu alina obwetaavu soda oba olina obwetaavu bakugamba genda mutoyi nawe ng'ogenda gwa mutoyi nga nawe ogwamu soda n'oba olina obwetaavu tosigala mukatoola tolya mmere togenda mutoyi oba olina obwetaavu bannange waliwo ekintu kyosobola olabiraku bannange newoba toyina bwongo n'okirabako nogamba nti naye wano afeze anjiyiza nekyakinjagala okwogerako soda bana bannayuganda mukaaba obwavu mwe temubalirira sente zammwe omuntu akukubidde mbusaala busimu nakugamba weereza emitwalo 8 tomulabyeko n'eddoboozi lyange ensiiba njogera n'okwata emitwalo 8 n'oziteeka ku ssimu bannange mwawunga kwekanawa nedda soda kubanga olaba zino interviews oli mukola ezituli mukola ogenda zitwala ku YouTube oziteekeko olabe comment singa bagamba oyo mukazi mufere yanziba naye nga okuva ku ntandikwa mbagamba ze sikolera ku simu n'abakuba ku simu yange ne bakwatibwa chansi ne mbakwata ng'ayagala kunnyonnyolera ebizibu ku simu mugamba nze sikolera ku ki nekulagirira we nekugamba jangu twogere jangu tumanye ensibuko y'ekizibu ky'oyina oyinza okulaba ng'olina mabanja naye ate nga waliwo ekiri emabega w'amabanja tera ne bagamba nti kitwogere oli mu buzibu buyo olimu okuzimu kukutambuliramu tokumanyi owoza amabanja kumbe eri ekisesaamu emabega mazima omuntu nakugamba simanyi saala simanyi mpereze nakuwandikira ne risiti y'ebintu neetaaga akaako kakatanazibula neetaaga ki kati byagenza okunzigwako ku Mande tuba tutudde wano abantu bayitirivu omwana n'ateekako ng'omuntu ali ku live nze ndi mukukola muli mukukuba naye abannayuganda mubeeko n'ebintu lindako waliwo n'ekirala mugamba essimu sigikwata mbeera bize sigikwata kaakati ate obudde
obugenda ku live mbujjawa oli yagamba abali ku ngokuba ne ku imo ngobanja abali ku WhatsApp mu complaining ati siddamu message mbeera busy sibaddamu ate obudde obubakubira mbasabe ensimbi obujjawa nze nagamba olaba Saala alumya ffe mutwe okimanyi nti abaana abamu bayinza okutuuka wano n'atuukawo essaawa emu n'atuukako ssaawa 12 ez'olweggulo nga tonnawummulamu ng'ate sinnaba kuwummula nakati mbadde mbagamba ti bannange ekyessimu kyo munsonyiwe bwe mba ntandise okukola mba ndi bize soda omuzimu tekiba ekiyembe kiri mu kwogera baatusindika tugenda kubanga otusobola biki ate nkiveeko nkwate essimu tekisoboka nange okukola mba ntadde obulamu bwange mba mbuwaddeyo kati mwe be babbira ku masimu ku TikTok tukubye enduulu netukuba enduulu Saala takolera ku TikTok Saala takolera ku simu Saala tajanjabira ku ki Saala tasaba bukoko buto omwana ngamba nti Saala baide nasanga muwala ng'alioko ajonkera ne mugamba nti Saala olaba n'okkuba ffe nnyini atumazeeko emirembe tetumufuna Saala gyewo obudde obukuba gundi ku imo mbumukubira ku imo ng'obanja akasente nze ne imo ne mazima matuufu abaana baleeta essimu yange ne imo teriimu mu ssimu yange bannange n'obudde obuwummula bannange mpamanta buwammaase nfuna obudde obw'essimu obubakubira mba banje mba banja mwanguzaaki nabaguzaaki wabawolaki nabawolaki limanerenda naleba na Uganda bakyabakuba waliwo entuuka ekisaa ne ŋŋamba oba mbakwata oba mbabalekereyo mbakwata abababba bangi oba mbalekereyo kubanga mazima matuufu expo mugiraba oba mubuukira etokota akawunti nyingi ziizo temusobola kweba bannange ate kati zeeyongedde anti baalabye gwe mulyo oli yantisa n'okuntiisatiisa namusanga ku live n'ambulookinga nga nfunye ennamba ye nantiisatiisa naye asoda ogenda kunfunamu obuzibu tulemesa okukola ssente ziizo akawuntisi omanyi bagenda ku expo ne basalayo bwe mutadde ne babukutulakutulamu ne babuteeka wansi kati sima batuna abayimba paka ddi nti Saala ku TikTok bannange bantu mmwe bababbe at your own risk simanyi kubanga waliwo gwe nafunako ne bu video ne mu recordinga for security papa sebo nga nkanga ngamba ogenda funa obuzibu oyo yankanga ate nakati ngenda kugamba abaana mwenna bwe babbye nga muyina obujulizi nga babba nga mubabawa ennamba kwe musindikira mbasaba nsangibwa wano Nabulagala mundeetere obujulizi obulaga nti bababba mundeetere ennamba z'amasimu muleete obujulizi mbwagala muleete obujulizi obulaga nti bababba waliwo oli sebo oba olina musoga nga ne akisenti y'enfu sebo n'agamba ngenda mbu waliwo neyambuuza mundeetere obujulizi obulaga nti bababba mbalagiridde bw'otuuka ku munaku wali ekasubi kwata ekyennabulagala okiveeko ekikubo ky'ettaka ekigenda ku kyaki y'amapeera ogenda kuba wakakkirirako awo okkiriddeko mu kikko ekyangulu waliyo essomero lya Bright Future ekyemmanga waliwo ekipande kyange kirirawo otuuke kalongooti mu kikomera wendi n'etenti eri waggulu eriko ekifaananyi kyange ojja giraba n'ekipande kyange kiri ku kkubo kiri ku geeti yingira njagala obujulizi njagala ondeetera obujulizi ate mubatabukire mubakwate bakubba ne mutabakwata mulinze nze bazibba nze waliwo ne gwe nasangala kuba oli yali wa mu kyalo ne mugamba bambi nga wawona n'otasindika kuba baali gwe bakubbi bababba kinaana bababba mmeka ani kwe nali nsabye ekinaana nina mukwano gwange n'omuyita Mami Kirala buli kaseera ansindikira message za live z'ababbi buli kaseera aba ansindikira nti yiyo ali ku live oyo alikira bambi yasinga onnyiige oyo mukyala mumanyi oyo mukyala mumanyi ntudde naye ansindikira message buli kaseera nti bwali wali kubba katono omujiga gw'olwo asindika viewers yanvuma buli kimu ky'owulira ku nsi
okimanyi ne ku WhatsApp eyo badde nga mbikula n'obikula ng'omwana oba bavayo bamanye essimu yange ogenda obikulira ku bivumu otandikirira ku bivumu nti watubba nedda abo bennyini abababba bamanyi okugenda ku WhatsApp ne babeegattamu n'obikula ng'omanyi mutubbanna ng'ogenda obikula ka audio okuwemula okukulikuli ku mwana kuwemudde n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde bane muddemu ku magezi mpozi namba kize tukozesa saawa tuzisomera abantu eno video nayo tugiveesonyiwe tugiveeko atawulidde yalimanyi tubasomere enamba gye baba bakozesa entuufu enamba eri 070 11 36 86 1 tugiddemu 070 11 36 86 1 eri ekyakyagala ogga basiibuza ona ekyakyagala obbasiibuza ojagala bagamba mbaagala nnyo mukama abankuumire mwagale nnyo ensi yammwe ate mwagalize bannammwe yagalize ofune mwagalize bannammwe mwagale bannammwe jjukira nti kyosiga kyokungula musige okwagala mukungule okwagala ate mwagale nnyo ensi yammwe mwagale nnyo baddugavu bannammwe mwagale nnyo bannammwe mukama abanjagalire abankuumire amiina kuba sibudde bagambye okwagala baddugavu nangenda kugamba baddugavu abaisirayiri mwagale abaisirayiri mwagale baddugavu bannammwe daniyo abe baisirayiri bannange mwagale baisirayiri bannammwe ati fe tuli baana banvuma tuli ggwanga ddonde tweddira kibi akabiro sida naye Uganda ensene enyuma okufuga era soze mba tumirako ba abe endiga zinnange endiga wamma afuga ayina ensi enyuma okufuga gomanye ekinyuma okufuga endiga nabuuza omwana nti golooza yesu yali musiro bagamba nti muloko omuntu asalawo ayatula asalawo na mutima gwe nayatula kamwake okulokoka so sinti asalawo na mutima gwe nayatula nakamwake ofuuka omuyisirayiri omwana ngamba onafuuka eggwanga eddondo naba muyisirayiri namugamba yesu aba yagira abayisirayiri bokka so bayisirayiri bannange twagalane tuli baana banvuma tetweddira kati bagenda yomba ate nze nina gye mbasala sirindiga nange olaba ekyo nzikanya nawe mirundi 1000 pitamu ne mu 10 amunotananimo nze sibeera ndiga gye basala gye batwala kutta ng'etumegenda bugenzi olaba Ibrahim Katonda we yamugamba aweeyo omwana we ng'ali mu mutima yagenda n'akola ki n'amuteeka ku kyoto n'amugamba ati nedda tomutta n'amulaga ki endiga kulowooza Katonda yali musiro okwawula endiga n'omuntu bannange balokole bannange oba onyiiga oba tonyiiga oba ogenda kumpita kisiri ndiga akaliga Ibrahimu yakwokya omwana we n'asigalawo I'm not a sheep. A sheep is different from me. Sibeera kintu Katonda atonda ebisolo n'abantu tongeza ku ndiga kale sigale mu story eddako enamba yaffe ya expo note 77 note 944 tukubireko oyagala kulanga naffe abaagala osonda naffe kamera munnange naawe osobola oyitawo kale kyonna kyonna ng'oyagala kwengeginga ne expo direct tukubireko enamba ebeerawo wansi awo mpozi n'abagaga baffe betulanga babeera baddala tetulina muntu gwe tulanga nga buli namba gye tuba tukuwadde awo wansi eba yansonga for now bye bye. Export TV to the world.